Olwokusatu n'olwokuna lwa wiiki ewedde oyinza okugamba nti zaali nnaku za kazikiziki olw'obwegugungo obwabalukawo oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Robert Kyagulanyi akwatidde Nuupu Bendera. Mu mbeera eyaliwo abantu abawerako baalumizibwa so nga waliwo n'abo abaalugulamu obulamu. Wano mu ddwaliro e Mulago abamu ku baafuna ebisago mu njega eyaliwo gye bajjanjabirwa ebyaliwo babinyumya babiddiŋŋana. Omu ku bano agamba nti tannalongoosebwa olw'ebbula ly'ensimbi nga n'essasi lye baamukuba mu kugulu likyalimu. Bano n'abalala Meeya wa Kawempe Emmanuel Sserunjogi akedde balambulako ng'aliko n'ebintu by'abatwalidde. Kyokka ono abadde tannabugumya Nambooge ab'ebyokwerinda ne bamufulumya. Kinzijja enviiri ku mutwe okulaba nga mbadde naakakolako waadi emu ne bampita ne banyimiriza nti Meeya talina buyinza kulambula balwadde. Ekyo kya nnaku. Tetusobola kubeera baddu mu ggwanga lyaffe. N'ebintu bye tubaleetedde tebasobodde bifuna. Administration etemesezza okwogera n'abantu naye amawulire amatono ge tufunyeyo munda abantu bangi nnyo bayisibwa bubi bakyetaaga obuyambi bakyalimu n'amasasi beetaaga osikaaningibwa. Sserunjogi avumiridde eryanyi erisukkiridde poliisi lye yakozesa ku bannansi. Tetuteekwa kukweka, ekikulu kiri nti abantu bangi baakubwa amasasi ag'ekyeyonoonero. Ku primary report gye nnina mu Kawempe division mokka abantu abawera 40 bafuna ebisago ebyenjawulo, abantu abawera 17 bafu. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga we bukeeredde leero ng'abaakafa basukka mu 40. We twogerera olwaleero abantu kibi nnyo nti abantu abawerera ddala nnamba 5 tebasobola kulutonda. Nombana nnamba 5 mwabaddemu abasajja abaami awerera ddala 39. Poliisi era etubuulidde n'omuwendo gw'abantu abaakwatibwa mu bwegugungo buno. We twogerera kati abantu abawerera ddala 836 be baakakwatibwa, 362 mu bo be batwaliddwa mu kkooti. E Masaka amyuka pulezidenti wa Nuupu Mathias Mpuuga alumirizza poliisi okulumba amaka ge n'etulugunya ab'omu maka ge ssaako okwonoona ebimu ku byawaka. Batema obukondo bwali ku geeti ne batema kufulu ne bayingira munda ne beetoola buli wamu baali bangi nnyo naye nga mbalaba bakulembeddwa RPC ne DPC kye baasalawo kufuuyira kamulali mumooli bonna obwolaba obwemmanju ennyumba zombi bagenda nga bafuuyira. Mpuuga ategeezezza nti poliisi teyakoma kuliisa bawaka be kakanja wabula nga waliwo n'abaateekebwa mu mbuzi ekogga. Kubanga abantu bakwatiddwa malimu wona bunnamayanja omubaka wa paalamenti omuntu gw'osanze mu maka g'omuntu n'omukwata ng'omubbi w'enkoko naye nga tunga baazibalesezza nga batwala bawalaawala bwe bantegeeza. N'okutukuba n'oba bamaze okukukwata bakutadde ku mmotoka ate ne bakuba emigga emiyitirivu. Omusirikale bamuyita Mugoya yayasa n'essimu yange kunkuba miggo neeyatika. Okusinziira ku poliisi Mpuuga abasibako matu kubaliisa ngo. Waba agamba nti no ate yalaba poliisi ng'eyonoona ebintu awo aba alimba kubayita okukontera mu mbeera eyo yennyini ate ng'omuntu yennyini kuba tumunyoonya ne kaakati era ssaawa zino tulina embeera gye tumwagalamu avunaanyibwe kuba already file weziri era nga ziri sanction kubamu abeetagisa okulaba nga bennyonnyolako mu mbuga z'amateeka. Poliisi era egamba nti amaka ga Mpuuga yali nkambi y'abeekalakaasi mu bwegugungo bwa wiiki ewedde. Poliisi etugambye nti eriko bangi beeyigga abeenyigira mu kwekalakaasa kwa wiiki ewedde. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.